nti okubuuza kuwedde ngenda tandika n'akalowoozo ka leero. Akabalowoozo ka leero kagenda kuba kampimpi kubanga njala kukola mu Kigula Lugi. Naye before nga sinagenda kalowoozo ka leero, njagala buli muntu obeeko ogenda okuwandika ensonga ze ngenda obagamba olwaleero ate muzeetegereze bulungi nnyo. Bwe mmala ozeetegereza bulungi nnyo tulyoke tutegeere ensinga bw'etambula kubanga saagala barwisa. Naye ndowooza nga sinagenda eyo wala nnyo njala sooka kuyisaawo bulango bwa bakama bange naddala obulango bwa struggle mbuyise obulungi nnyo. Era okusookera njala kusooka kuyisaawo akalango kano. Mwonna Bannayuganda abawangalya mu ggwanga erya Canada mulamusizaako nga bulijjo njala batuusako obubaka buno. Akakiiko aka National Unity Platform abakulembeze mwenna abawangalya mu ggwanga erya Canada wepona Bannayuganda mwenna abagala okufuna omukisa okugenda okyalako mu Canada n'okwetaba mu mukolo ogutegekeddwa First Lady waffe Babie Itungo Kyagulanyi n'agendayo okukyalayo baguyise the International Summit on Gender-Based Violence 2022 ng'omukolo guno ogenda kubeera mu Canada. Tugenda kubanga omukyalo ono First Lady akyalayo era yagenda okubeera main speaker. Omukolo guno gugenda kubeera ngenda kuza omwezi 3 n'omwezi ogwokuna omwezi ogwa September mu mwaka 2022. Gugenda kubeera mu Panamonte Boutique and Convention Center 220 Humberline Drive gugenda okubeera era n'ekirala gugenda kubeera ndoza kifo ekirala ekyokubiri oba mulina okubanga musinkana bakiyita Etobicoke Toronto on M9 V5Y4 Canada gugenda okubeerayo. Ne bakugitegeeza nti nno omuntu yenna eyandyetayageze okwetaba mu conference eno tabamiruka omukyala omukulembeze w'eggwanga gyagenda okuba nga gyakyalamu kijja kwetaagisa okuba nga ofuna information eno entuufu eri bweti. It is an international summit on ending gender-based violence. The First Lady Babie Itungo Kyagulanyi is the guest of honor. More details WhatsApp Doreen on +16 4792 90340 or Madame Adrien on 707 366 9727. Register through our website info at register info at torospide.org. Registration fee is $300 Canadian. Event will be on 3rd up to 14th September 2022 in Toronto, Canada. So namutegedde bulungi. Bakugenda omuntu yenna yetaaze okwetaba mukolo guno ogw'omukyala omukulembeze gwagenda okubanga aliko nga gugenda kuba gubeesinze ku butabanguko obuli wakati w'abakyala era ng'omugenyi omukulu ajja kubeera omukyala Kyagulanyi Babie Itungo. Naye nga abaneetaba mu mukolo guno abaneetaaze okugenda okubanga mwetaba mu mukolo guno nga muva mu nsi zonna ez'enjawulo nga muli Bannayuganda mujja kuba mwetaaga okwogerako n'omukyala gwe bayita Doreen Kajumba ku namba ye ey'obwannannyini eri ku mutimbagano gwa WhatsApp ng'eriko akasalaba 16947290340 oba omuntu omulala gwe bayita Doreen ku ssimu ye eya 0703 oba ya 07066697222 osooka okubanga okolaki nga weeja sitalinga okubanga ogenda ku mukolo guno ogunaabaayo mu ggwanga erya Canada mu mwezi ogwa September. Bwe nva kwakuno ne ngenda akalango akokubiri. Mwenna Bannayuganda bawangalya mu ggwanga erya Amerika mutegeezebwa nti ejja kubaayo okwekalakaasa okw'emirembe okutali kwa ffujjo nga kuteekeddwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Maayi nga guno nno omulamwa omutuufu gwa kulisistinga Muhoozi Project. Say no to Muhoozi Project and the violation of human rights. Kunga. Venue ejja kubeera Westin Waltham MS70 30 Drive Waltham. Essaawa zijja kubeera 2 oba saa zijja kubeera ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Tugezaako okulanga tutegeeza abantu bano basobole okubanga bategeeza Bannayuganda bonna bawangalya mu ggwanga erya Amerika nti twagala kukomya effujjo n'ejjoogo eriri mu bukulembeze obwefuutiise mu bantu Bannayuganda batayagala ng'era tugeza okulwanyisa projekiti ya Muhoozi okuba nti etambula mu ggwanga erya Amerika. Muno tujja kuba tulwanyisa projekiti ez'omukulu gwe bayita Artigo Mande agent wa NRM ono nno ng'abeera Texas yagezaako nnyo okuba nti aorganizinga bisemina
ne convention ebyekiyaye era nga bino biri Boston gye bigenda okubeera. So nno buli untawula ekintu kyonna ekiriko omukulu ono gwe bayita Artigo Manda Artigo manya nti nno kiba kikyalo. Era nga waliwo convention kibayita Uganda Diaspora Culture and Tourism Events. Era kino omwami we Mande Artigo yakiri bulungi nnyo. So kiri gy'oligo munda Uganda okugenda oba butagenda naye ng'ekikulu kiri nti buli gye mutta mugenda mu bintu bino nga bana basajja babitegese aba gavumenti kiba kitegeeza nti owagira obutujju okutta abantu n'okubawamba. So nno mubeere begendereza nga mugenda mu nsonga ezo. Obuluno obulanga omma bukomezaawo mba ngenze ku nsonga entuufu eyandeese. Ensonga entuufu eyandeese njala tandika n'ekigulalo gikyaleero. Mu kigulalo gikyaleero njala muutaagingire omukulu gwe bayita amanyi mu Uganda music ono nga tannajja owabavubuka bano ababa na Uganda bayimba music nazo edda twalinangawo ebibiina byakadonkamu. Tulina ebibiina bino biyimba music omulungi omuseeneekerevu nga tuwulira amaloboozi endongezaawula amaloboozi ag'enjawulo. Mu bibiina bwe twalinamu ekibiina kya Lukwata Gita Singers. Naye kati ennaku zino ekigambo Lukwata tugenda kikozesa nnyo ddala ku basajja abeefuddemu mu kukwata abakazi nga babakaka akaboza ak'ekikulu. So nno njala muutaagingire omukulu ono kwe bayita Muhoozi Kanyirugaba oba Muhoozi Laaga naye yeregisteringa mu kibiina kya Lukwata Gita Singers omu Lukwata ekikwata abakazi by force ate nga nakyo kikyamu. Muutaagingire omuvubuka eyeyita Frank Kasumba eyagenda ku leedi atabanka ayogera biri ne muteeko video njala abereko. Njala muutaagingire Yoseti Bahorota abasale mutano wa kale kyenzira ebezede nsanga bisibe abere ku video kubanga ye mukulu akulira Lukwata Gita Singers yabakwasi. Lukwata Gita Singers kubanga mwana mujimu ava ku ngozi. So ono Lukwata Junior wabanga yakwata omukazi ate nga sigwe guso kitegeeza yagujja ku omuze yagujja ku ngozi. Renso nga nekitalo tunajjukira byafaayo nga ze okutabangula eggwanga Uganda yasoka kwagala kufuna yasoka kufuna bya buwangwa bya Buganda nagezaako nnyo abalagirira abambejja ne bagaana okutuusa lwe yasanga omukyala omubobevu omukyala omuto nnyo omugenzi kati bambi Allah yamujjula bakati namujjula gwe yasobola okuba nti akonvinsinga n'asobola omutwala kati abakulu abasinga balaba omukyala ono omumbejja balowooza nti ono yazze n'ono akoleki asobola okuba nti bamutuusaako emikolo okuba nti asobola okuba nga wamba eggwanga kumbe tebamanya nti baali beereetedde kizibu. Era omukulu omukyalo ono bomumbejja ono munnange bw'ati bwe yamala okutambuza Museveni mu ngeri zonna ezisoboka ate n'amala Museveni n'amwefuulira era n'akwata omukyalo n'amutuusako ogobulisa maanyi. Omukyalo ono yagenda okudda mu makaago okutegeeza bbaawe bambi omukyalo nti yasobola kuba nti agumiikiriza ekintu kino eky'okumutuusako ogobulisa maanyi ng'omumbejja ono yali ayitibwa Ntale ya Bwera. Yali mukyala omulungi omugogofu Kalaala nga mumanyi abambejja ba Buganda. Yali mukyala omulungi omugogofu Kalaala naye lwokuba nti Yoseti Bahorota abasire omukulu wa Lukwata Gita Singers era amaze omutuusako ogobulisa maanyi mukyalo bambi teyasobola kukigumiikiriza ne yejja mu budde. So yembeera mwannyinaze Shiba Kalungi gyalimu essaawa ziro nti no famire ya Lukwata Gita Singers ekulirwa Yoseti Bahorota abasire mutano wa kale gye era muzeyizedde omuze gw'okukwata abakazi era n'abagiwagira bonna bawulira bw'owulira mu oli Frank Kasumba naye mukwasi w'abakazi mukazi w'abakazi Fuge kugamize ate njala nategeeza bannayuganda nga sinagenda mu kiggula lugi njala mutegeere bulungi nnyo nti nze abanyarwanda b'ennwanisa ke kabinja kana akali mu gavumenti akaaga okutwala eggwanga lyaffe si banyarwanda bonna. Endowooza y'abantu bano ababa mu gavumenti ndowooza nfu nnyo eri abanyarwanda bategeera okusinga kana akabinja k'abanyampi. Eno Lukwata Gita Singers family ne Lukwata eno eri wabweru wa gavumenti abatulooza nti bagezi nnyo. Eno Lukwata Gita Singers ffe gitulwanyisa eri abanyarwanda bategeera nnyo n'okusinga Museveni. N'okuba nti ono yayiika Windows y'ensonga lwaki bo emirimu gyabwe gya kukwata bukwasi. So Lukwata Senior Yoseti Bahorota abasale mutano wa kale kizinjala bere ku video eno ne Lukwata Junior Lukwata Muhoozi Kanyirugaba njalo bere ku video eno. Mbabulira history owa Lukwata Senior gwe yatuusa ku mumbejja wa Buganda eyamutuusa ku mpewo n'emisambo gya Buganda ate n'amaana amwefuira n'amukwata omukyala eyali omumbejja Kalaala eyali omumbejja Kalaala gwe yatuusako ogobulisa maanyi Ntale ya Bwera era naye bwe yavaayo eyo kintu kyamusukako n'agamba no sire bwengera kigamba bba wange omukyala ono yejja mu budde. Kyembagambye nti mwannyinaze Shiba Kalungi ayinza okuba kyayolekedde essaawa zino olw'okuba nti bamusindikira gwe tuyita babysitter era kyobula Muhoozi project yayimiriramu tekyatambula due to the fact nti Muhoozi Laaga Lukwata Junior alina stress ba depression okuba twamulabisa nti yakwata Shiba Kalungi kati stress zimutambula kyobula ne babysitter gwe basindikira Shiba naye ali awo watambula matankane kuba naye y'omu kuba ali mu Lukwata Gita Singers omukulu no Bambega Lukwata naye
yomu kabinja kakwata bakazi era nga ne ku university balinga akyakola degree ye ate ne gyatakola bulungi bamukolera bwe yayitanga abawala mukolera coursework mu hotel mu nyumba ze yaberanga mu isalize zentinde eyo era ne yakwatanga abawala aba university ogwo nabagamba njaguza nya government ngewedde kuba musibe oyo ne ali mu lukwata family lukwata kati mulabanga babysitter go batwala okusindikira Shiba mukume ku mubutayogera mat toyogera sirika nga ne ali mu lukwata family ngana junior oli lukwata junior Moses Kanyirugaba wali then ne lukwata senior nga byoba tudde mu gwanga then wewunya abana bafawo kibagenda okufacinga kigenda kubeera kibinyo so lukwata family njagala bere kuno genetic kemba bazalo bere kuno Muhozi lukwata senior njagala bere kuno ne junior njagala ko Audrey Kurabo omuseza tunde biwowo by'abana Uganda njagala bere kuno kufi mwenna mbagala ko in fact banyere zimwe naba omuzidwa mbagala kuno nina amawulire gammwe nga sinatandika alright ebadde brief ngenda genda ku kigula rugi era mbala musizaako mwenna banyumira akanyumira ko nakekigula rugi mujibala kuje mutusake ngalo kansulenti buli bulungi mwe bale kola mu bale kobedda musagala baruisa njira kuyita mbwangu nga abakyale baluga bajja baabwe kubanga takulwisaamu oba omutwalira omusajja alright kansulenti lukwata family etuuso kuli lukwata senior Museveni nsiyaleeta ne lukwata junior Muhozi Kanyirugaba ekigula rugi kya leero njala kitandika bwete abantu bangi mubadde mukoberera bigenda maaso okulonda bikimugamba nti ate okulonda ate tukujja kusobola okusonda ne tukukimanyi bulungi nnyo njala bategeeza mu Uganda tulaba ebintu bingi nnyo nono yoseeri tibahabula tabasira mutano wakati jensi era tamuzezidde ensanga bisibe lukwata sinya tiyava mu vimu bango genda mu nsiko yagenda anyize abana Uganda tebananyiga nze in fact n'okulonda njagala kugende maaso tugende participate mu kulonda kino kijja kuleetera abana Uganda okunyiga kubanga Museveni yamanya value y'okulonda at that time yali tekyalina mugaso bana Uganda tebanamanya nti okulonda tekulina value balina kumala participating mu buli elections bamanye nti wakyali option ya kulonda ati eyo avenue yavaawo y'okulonda kati tugenda maanyi ga buliisa maanyi ye situation jenjagala so buli ali ebesime nzo okulonda ko omolobo wenale muwangu I don't care njagala abantu banyikire ekintu nti okulonda ku China value whereby nti bana ba enale bo bayika windows they don't know what they are doing right now but yandi bagati wandi kole ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza so lukwata family okulonda ko muteeka otujja kubeeramu mpaka ku last fe kye twagala kunyikiza abantu kumanya nti okulonda ku China mugaso in that process era twagala mulimu akasengejja ke mutamanyi ke kaluwa nabagamba bwe tutandika struggle twali ba bloggers bangi ekyo nekiteeka wali nabagamba twali tutandika struggle mwalimu abantu bangi banyakibwanyizi nga nabo bazidde mu kino betuyita bansanga bisibe basanga omaze okusiba omugugu ng'ogutaddalo bajja ne bagunyakulawo kati twali twagala Katonda atulaga bulungi jjo tusooke tumanye ani yaani kati gye tulaga mumanyi bulungi nnyo ono gwendiringa naye yaani akasengejja kakyasengejje enkenku tukyasengejje enkenku obadde omanya abantu botambula mu struggle bebani kati obategedde kyembadde njagala okutegeeza nti Kyagulanyi okulemera mu kalulu nupo okulemera mu kalulu tukyazuula abantu bakoowu okutuuka okukwata kye balina okukwata ekisembayo oba tebanatuuka kunyiga kusembayo kubanga okulonda kuno kwe tuyita okuyitamu okutegeeza bannayuganda nti tewakyaliwo regimu eronda okulonda kukyasobola kubeerawo kubanga kwakiyaaye then balyoke banyiige buli tebananyiiga kuba this is a process kati ate n'ekira bwe tudda mu struggle ne mu NUP tulina okumanya abantu abali bazze mu struggle bonna baali baagala nkyukakyuka obala baali bansanga bisibe ennamba esinga obungi baali bansanga bisibe era kyobona nti abantu abasinga baali bakola ekintu kino nga baagala bifo positions whereby abatafuna position banyiiga fe abaali ku mulama nga twagala nsi kukyukakyuka we don't care the outcomes oba mukulu oba omukulembeze agenze mu state house batagenze mu state house we shall stay in struggle mpaka last kyetuliko kati abo bonna bansanga bisi baali bazze mu struggle bagenda bwebagukako weebuuze omuntu aganda ali mu opposition ng'ataga yali awagira Kyagulanyi bwebanga avuma Kyagulanyi yali akolanga ani akasengejja kakyasengejja babuloga kati balumba Kyagulanyi nga baga baali ba struggle bakolera ani ekyo nakyo kibuuza akasengejja kakyasengejja bannabyabufuzi abaali balowooza nti balina Kyagulanyi essaawa zino bali luddawa akasengejja kakyasengejja ekitegera abantu abaali bazze nga baga twagala nkyukakyuka essaawa zino bali luddawa akasengejja kakyasengejja ba MP be twalonda batuufu oba akasengejja kano kakyasengejja ebintu bingi nnyo omanyani gw'otambula naye others bw'otamanya gw'otambula naye basobola okukuba busu n'olwoka otegeera nti busu aluma ng'omaze okulonda ekintu kyo ne bakikubako
kubanga amalindirizi gaali mangi nnyo nebaza Katonda okuba nti ekintu kino kitulaze era kyo kyatambulira ku mulama gwe gumu okyatulaga enkwezenge n'enseekeze ziri mu NUP nezibadde mu opposition okuzitegeera tuzitekere bulungi nnyo nkyali ku Kigula Lugye njagala buli muntu yenna gyetegereze bulungi ebigenda maaso mbagambye akalulu kano tujja kukabeeramu mpaka ng'abantu bategedde nti tulina okuba nti tugenda maaso n'okumanyisa abantu nti okulonda tekukyalina mugaso ng'abantu bategedde lwali tulubusa mu nteekateeka namutaayika Yoseti bahabula otabasana mutano wa Kalekezi Lukwata senior nga batudde wamu ne Lukwata junior ne bateekateeka muganda waabwe retired Kano Kizabesige Kifeefe aje yekalakasa ekiki ekigendererwa olw'okuba twabategeeza nti Kifeefe state agent era y'omu ku bantu abatasobola kugenda lukwingi kukolera demonstration kibere ya mbuzi ng'erinnyira embuzi ginnaayo nkittamu repeat it retired Kano Kizabesige tebamuzala mu Buganda tebamuzala mu Kampala but tagendangako wabere okwingiri kuteekayo demonstration kibere ng'awagira mbuzi n'ambuzi nga zeerinnyira he never go there kubanga bakimanyi nti wali ekinyusi balina kuttisa abaana bannambira kubabuzaabuza yensonga lwaki bamu stage ngano Buganda tasobola genda lukunjiri kukola demonstration never here lwaki kubanga kino ekintu kiteeketeeke kiringa ekiri mu Biblia munne nga mugamba nti akasajja tukatadde buli koona yonna kaganya okuva tukoze tukafuna genda otandika okwekalakasa emiwendo gy'ebintu ebirinya y'omu ku basaplayinga gavumenti amafuta n'emmere n'ebyokulwanyisa yekalakasa ki byalinnya leero yekalakasiza olw'okuba nti Kyagulanyi bamutadde mu ange muvuma egaanyi bamutadde mu ange bigaanyi ne basalo baleeta ono atandika okwekalakasa mbw tension y'abantu baabuuka dda sebo n'omulamuzi okusaba obukadde 3 gyadde kiteeketeeke nga Museveni yakiteeseteese ne state ye twakitegedde bulungi nnyo okutwala eruzira n'abantu ba state agent bomugenda muyimba nakyo twakitegedde kyali kipangepange mission eri nti bano baagala kudda Robert Kyagulanyi sentamu mbu bakomyewo mulambo bakomyewo Besigye mbu ajje ataking over ng'akozesa advantage ey'emiwendo gy'ebintu egirinnye no Kyagulanyi gwe muwalampa yakamala emyaka 2 n'ekitundu mu byobufuzi ebituufu Omusajja gwe mugamba nti ali mu opposition ng'ate batula ne bakola statement ezifaanagana ne Museveni amaze mbyobufuzi emyaka olmost Museveni gy'abezo mbyobufuzi kubanga ye political commissioner atamanyi waita political commissioner ye designing ebyobufuzi enale mu kwetambulira n'olwaliro divide and rule blackmail Besigye yagikulembera kati njagadde kibategeeza nti kano kadde kakolebwa mu twaliro zira asobola okufuna sympathy mbw akomewo yensonga lwaki media zonna Museveni yazisasula okubanga zirumba Robert Kyagulanyi sentamu okukyaza bakaddeyideyi bonna batambula ku radio ne TV mukimanye nti bwetubanga tetuli mu nomo sessions radio station ogenda okusabako program it cost a lot of money TV station ogenda okusabako program it cost a lot of money whatsoever political whatsoever economical whatsoever social zonna zino kubanga zisasuddwa obanga ziri sponsored ngera kubabuuza zonna political show ezimu Robert Kyagulanyi Center who sponsors those shows on TV and radio station nobody because the state pays direct to the owners or to the CEO of those media stations in Uganda ndoza mutegedde bulungi saagala muntu asagala mu kiraasi eno ngera bategeeza bulungi ekyo nga kiwedde ndoza mulaba bakulu abagenda batambula ku mitimbagano gavumba Kyagulanyi ndagata Kyagulanyi yassa abantu assizza abantu sincerely speaking musi gye tulimu y'okutegeeza abantu n'okubagula obwongo Kyagulanyi ayine mundu nedda Kyagulanyi ayine komera nedda ani atta abantu Yoseri Lukwata senior ne mutabani we Lukwata junior Muhoozi Kanyirogabe batta abantu so kati atobuuza olina ku social media simanyi Kyagulanyi assizza abaana b'abantu munnange tannassa ku baana b'abantu Museveni kenyiri gwe mukole yassa abaana b'abantu ekirala twali Katonda ayagala atulage ani mu struggle muno ekyo nga tukimaze omukulu ono agamba nti ye yasinga okutegeera mu Banyarwanda munnange si yasinga okutegeera akaseera kituyita time kirungi nnyo kubanga olina n'otegeera omuntu mutuufu yaani omusajja ono azanya emizannyo mingi nnyo omuli okubuzaabuza abantu nga yeefula simanyi motivation speaker ng'ate ne yennyini yeetaaga okumotivating afune empisa z'omu bantu n'okumanya bikyayo yayogera tulina ekintu kimu essaazi nekitambula ku social media bavuma NUP bavuma Kyagulanyi bavuma Lumbuye nze gulu bomba ntona kyogenda kunzijjako ekivumo tekikutula gumba twabimanyira the system gye nasooka okusoma who is Museveni nensoma system eyabasibira mu bwaji bakozesa okuvunza nze essaawa zino bwe ngenda ku files ezo nazo ziriko nti ndi mutujjo ani yabiwandika Yoseri Lukwata senior ne junior Lukwata Muhoozi Kanyirogabe kati ekyo sifaayo kubanga nkimanyi mwaddugaza nini ngere mukikola kati musobola okuddugaza amanya gaffe naye ensi eraba yensonga lwaki ensi ebalaba waliwo ebuzizaako omukulu ono eyita Frank Gashumba lwaki atambula ku leseni nga ayogera ku mukyala wa Kyagulanyi Babie Itungo wulira emboozi eri bweti
Omusajja ono munange emirimu gye bakola egy'okwebuzabuza ng'abafukala bana abantu egyo n'amazzi dewewe omulimu ogwogenda okwawukanya omukyala wa Kyagulanyi ku Kyagulanyi ng'amugamba munange Babie va ku musajja Omuganda tanakyagenda kukolera ffe tuli Banyarwanda nakugambye gwe musajja gwe Abanyarwanda bategeera nnyo n'okusinga in fact oyinza okuba toli Munyarwanda ng'olina simena gy'ova Abanyarwanda bategeera okusinga basinga obungi kati mukulu waliyo omanyi baali bakusindise ogenda omuconvincing sina kindi omukwano mukyuse kati batasobola kulabira omukazi makaago otwale Babie n'omusobola Babie limozini oba Lamborghini gy'otasobola kati gwe agenda yawukanye obuulire kyova nti atambula wana Babie kubanga akimanyi nti ye mu mentalite ye yalina okukyusa obwongo bwa Babie amugenda mbona oli mukyala Munyarwanda waki wesi bakasajja akaganda that's why atambula ku TV ayogera ku muka Kyagulanyi tosobola kwogera ku mukazi oba ebigambo bikana byaggwawo ebigambo bikono binda kubanga brain is a monkey tosobola kuba tulina kyosobola ekintu kyosobola kiri ekintu kimu okimanye bulungi gwe ekintu kyosobola kiri ekintu kimu otambula ogera ku Babie Kyagulanyi tolina mukazi gwosobola kwogerako kubanga bakutuma mission oyawukanye Babie ku Kyagulanyi kyagana kubanga omukazi alina obwongo obusinga kyenkugambye nti waliwo abasajja Abanyarwanda abasiru nga ggwe nga mamuli lukwata senior mu 7 ne lukwata junior mukozi Kanyirugaba bakwata abakazi kira kye kimu ne mu office yo badde okwatiranga mu bakazi yisobola kyubakane ku mwana ono mufunisa olubuto n'olujjamu period kati njala bategeeza mwenda tebakulya sente okuvuma NUP kisasudde kubanga TV radio station zatandise n'okuwandika emitwe gigamba nti Kyagulanyi akyusa ddi awayodde obukulembeze ng'aludde mu bukulembeze kati mune n'owulira nga n'omutwe gukugeja noga kankireke munange Kyagulanyi yakamala emyaka eyakabala mwaka gumu nga president wa NUP oyagala akyusa obukulembeze kuva the constitution esoma kito kimanyi ne muwandiise Kyagulanyi kubanga kyekyo basasula media okuteeka amawulire abafumba bantu okuvuma Robert Kyagulanyi sentamu n'okuteeka abantu ku mikutu okuvuma Robert Kyagulanyi n'okumwolona erinnya ekyo tukimanyire twakigumira tukimanyi bulungi nnyo yesobola kimusasula okukola ebintu bino mu opposition mukole buli kimu ekisoboka naye mulimba obuyinza buli mu bantu the moment muna Uganda nasigala mu mbeera embi temuna kimugenda kukola so munaakalwako omolo simanyi ludda no it is the mission of Museveni those are his old tactics blackmail divide and rule assassination and kidnap byebintu byamayi yasobola right now bigenda maaso so blackmail eyo doctor jofuna mu assassination ne blackmail tekyakola kuffe we are immune ne bondoleta bande batuvuma omala biseera mukulu ekyo tuli immune toyina kyogenda kukola kubanga bono balesi bawedde yogenda kuleeta ani bonna tubategedde ekikulu channel by the way kikomyawo mwe wali kiwuliriza kati information entuufu etandise tegeeza muno mukulu atumbudde ntandise bwente Bannayuganda mwenna abali mu Uganda balamusizzaako n'abali weri w'eggwanga kansubire nti buli bulungi mwe bale kukola kansubire nti gitambula bulungi wetwogerera essaawa zino nga bwe navaayo Mabega ne babuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga si birungi nnyo era nga njagala okubaza Mukama Katonda Ddunda Namugereka atakuumira mpeera era ng'atuwa obulamu kansoke mbayimbiremu akayimba kano just 1 minute kagamba kati nti Katonda weebale nnyo Katonda weebalire nja kukwebazanga emirembe gyonna nja kukwebazanga obuteddiza nti obulamu bwompadde ku nsi kuno buli weebwani kyayimuka mazaabu mpandi kwebaza ntya kubanga obuwangazi bwa kapa obuwangazi bw'emmese bulabisa ku ddiba lyaki lya kapa munnange temulwana n'abantu bano kitya wetwogerera essaawa zino yo seti bapala otawasale mutono wakalekezi nsi yatamizenzede saga bisibe naye nnaku zaazibalira ku ngalo ekirwadde kimubala embirizi lwakwekaza ng'afuka anaaba nego mulaba yali ayimirira obulungi busimbaalaala kati ayimirira alinga gwe bataddemu enkondo kitegeeza buli olunaku lugenda okweyongera nga yeewesemu ati gyekinakomekerezanga enkoona yegasse ku buki ku bulenge wansi kitegeeza ki buli lunaku yeyongera kwesimba bwati eyali yesimba busimbalala bwati agenda abanga ekitooke bwati enenkoona ekkirira egenda kwegatta kabina wansi kitegeeza ki kitegeeza abasajja bagenda ekyo ng'okimaze mu nsi nabagamba titwetaaga amapeesa matono nnyo akagenda okuvaawo
mwe muli yo seri lukwata senior ne mutowe Jerusalem Musarakanda na kwesazi nwe tuogerera nafuna ko information bamukulubuso mujje yo ne bamuletaano wentudde wenyini bamukanika ne kyagaana omuntu egenso byofuna omukulu no yaziddwa ku butakeeka era nga ali makage gwaluga je batakiriza muntu wadde omulema wa daineri iseretulu okutuuka mutuuka ku wadde omubuuze ekibuuzo kyona kubanga naye ekimbe kimbale embirizi muba mwagala kye kisinga kaawo kyembagamye nti Katonda yebalege nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza abalabe bange bandabisiza ku nsi kuno yandibadde abalabisaani nti ayi Mukama bandaze nkwebazanga kitegeeza eyabalule esiridde oli ali n'olumbali embirizi ebyenda biri bwero natera okugenda ono yali ayimiriranga ayimiridde bwati busimbalala atandise okwoota buli nokumulaba yeewota kati enkona kasenekona kabina kiba kitegeeza kawedde mu nga ne pressure wekyajja kubanga ekijja temukimanyi ntandise bweti wetwogerera essaawa zino oluvannyuma lw'okubaleetera eggulire nti Museveni Yoseti Bahorota Museveni ensi yaleeta muzeze nesanga bisibe lukwata siniya ono nga naye mukwasi si mukwasi musajja asula mpigi ku bikondo nga amawulire ganasembye okufuna olwaliro gategeeza nti bajjenero mwenna abagenda okuwummuzibwa mwebereremu kubanga wetwogerera mwenna abasinga obungi si kye kyabadde ekiteeketeeka okuwummuzibwa era nga mu meeting gye mwabaddemu mu Ame Barracks Embuya abasinga obungi mwateesezza nti lwaki Yoseri abakako okuwummula nga si mwe wataddeyo okuwummula kwammwe olw'ensonga Yoseri akimanyi nti mwebuzaabuza ne mulaga kasimayiro aka plastic simayiro nga akabangereza bukakulaga ku kisaawe ng'ogenda okuyingira obanga bagenda kugaana okuyingira n'akulaga nti asimisa otunnyo kumbe akugaana kiki ogenda kufuna wetwogerera essaawa zino ba Army Generals abasinga obungi bonna naddala bali ku lukalo n'okufulumizibwa n'abali kyali mu magye Museveni akimanyi lunye nti tewali mujjeno yenna ayinza kukubira mutabani we saluti oba mukkiriza dde avudde mu magye wagasigaddemu wetwogerera enamba esinga obunene y'aba Generals eri mu under house arrest nti bali mu busibe bali mu busibe obwembagirawo mu mayumba gaabwe nga tebakkiriza dde okutambula oyo gwe mulaba nga atambula yandibanga bamukweka okuba nti ajja okubalaga mu public nti waali atambula nenga otogera basinga obungi balina mbuya basibe abala bali makaaga basinga obungi nga tebakkiriza kufuluma wadde okwetoola olw'ensonga nti bakizudde nti omwami ono akakola kagendere ng'embuzi ekogga nti abawummuze nenge ekigendwa kyabwe kyakubatta naye nno njagala bagamba ng'obudde bukyali nti ekituufu kiri nti mission yasayiningiddwa mwenda bagenda kujja omu ku omu olw'ensonga Museveni akimanyi tekuli muntu yenna ayinza kuddira kukkiriza mutabani we Muhoozi Kanyarupama lukwata junior okufuga eggwanga Uganda olw'ensonga nti yakimanyi mumusekera kyetuyita makwekansaamo nenga akimanyi mujja kwefulira mutabani we so nga ate naye atandise okweota ng'enkota eneetera okukoonora tugenze mu maaso ekyasali Musalemba agambye nti oyo naye lumbala embirizi essala muzongere bulungi nnyo ngero mwepika musokola okutegeeza abantu okulonda kukyalina mugaso tugenda okutuuka wali nga kigenze mu maaso kimaze okwedomula kati wano wali okulera okukomba essowaani wendaga munange njala tegeeza bana Uganda mwena bali mu diaspora n'abali waka nga nenda bugisi mufungize genda ojje ensimbi zo mu banka nkiddamu genda ojje ensimbi zo mu banka yonna gy'olimu nabagamba ekittavu kya Uganda kye tuta Central Reserve tekikyalina dde ensimbi zonna bazibba muno mwe muli ensimbi enkalu n'ensimbi ez'ensibo eziri mu bitole gatagamba nga gold ne diamonds byonna babibbamu naye bategeeza nti ensimbi za Uganda zonna eziyingizibwa mu misolo zonna zikuŋŋaanyizibwa ba SFC bazikuŋŋaanya zitwala ku Okero House Bank of Uganda ensonga lwaki teyita governor lwali tulibuusa banka emu yaggaddewo nga tekyasobola kufuna bakasitoma kuddukanya business mu Uganda kitegeeza bannannyini abagibaddemu n'ensimbi zaabwe kapati tebakyalina kye basobola kugamba nsi ne gavumenti bwetyo bwetegese okutandika okubba ensimbi zammwe ku akawunti ekyo kibagambidde ebbanga ddene ensimbi bagenda zijja ku akawunti zammwe zibayita dormant account naye nga teri dormant account kubanga akawunti yona obaireko ensimbi kitegeeza ensimbi ekuziinako nnyinizo kati bano baagala tandika kubbako sente olw'ensonga tebalina sente ekirala waliwo kye tuyita inflation jala kibategeeza nga ngenda okutandika information entuufu mu kitegere bulungi nnyo kubanza omulimu gwange kubategeeza information eryoka ngenda ku kintu ekirala nga nena bugisimufungiza mawulire namangi njagala kubayisa mu budde ekigambo kye bayita inflation abasinga obungi mulowooza nti kya muniino naye gwagamba nti oli mu byabufuzi era wabiti wabikoowa kino ekintu kikukwatako bulungi ekigambo inflation kinyonyolwa kitya kyekino wano nkyoka kikunyonyola mu luzungu lero kyoka nkikuddiza mu Luganda. Inflation is a measure of the rate of rising prices of goods and services in an economy. Inflation can occur when prices rises due to increase in production costs such as raw materials and wages.
A surge in demand for production services can cause inflation as consumers willing to pay more for their products. Ekivunwati nti ekigambo inflation kuno nno kwe kubanga okulinnyisa oba kye kimu ku ngeri ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo gye birinnyamu emiwendo n'empeereza y'ebintu mu makampuni oba mu ggwanga gyeva mu ngalo za gavumenti netandika okulinnyisa emiwendo. Kino era kirabikira ne mu kulinnya n'okulinnya kw'ensimbi mu bintu ebikozesebwa oba mu bintu ebikozesebwa okufulumya ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo kye tuyita raw materials. Katugambe nga sabbuuni nebiba nga tebiriiwo ng'ate ababyetaaga babeera bangi. Kitegeeza nti ebintu bino bigenda kuviirako emiwendo gy'ebintu okulinnya ebyo bigonda bikola ki bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Kino kituluse luddawa wetwogere essaawa zino mu Uganda ebintu bigenda kulinnya emiwendo olw'ensonga nti bano abasajja bakikola kagendere ng'omukadde akogga nti ebintu ebisinga nabaga babikwese ate ebyo bantu ababikola babikwese olw'ensonga nti baagala ssente gye tebalina musolo. Kino kigenda kuleeta obuzibu mu Uganda olw'ensonga nti ekintu kyobadde ogula 10 kigenda kugula kasanvu, kyobadde ogula kasanvu kigenda kugula gumu 4. Kigenda kuddako ki? Kigenda kuleetera okuba nti ensimbi z'olina zigenda kuba tekikyasobola kuyamba olw'ensonga namwe abalina ssente ku akawunti njala mukitegeere bulungi nnyo nti waliwo obuzibu mwolekedde bwe butya. Buli lwonobeera ne miliyoni ku akawunti nga waliwo inflation, waliwo nekiyitwa devaluation kivuunulwa nti gwe mutendera ensimbi ez'eggwanga nga Uganda gye zitandikamu okufa oba okutandika okunaabuukamu mu ngeri etalina kigendererwa nga tuzigeraageranye n'ensimbi ez'amawanga gatuliraanye oba ensimbi z'amawanga ag'ebweru. Nga bwe twogerera essaawa zino kino kyeyolekedde ku miwendo gy'ensimbi egiri katale naddala mu forex bureaus nti dola oba ensimbi za dola ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente za Uganda. Ssente z'e Kenya ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente za Uganda. Ssente z'e Rwanda ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente. Kitegeeza nti ensimbi ezaffe zitandise okupunguuka. Naye nga kino kivudde ku ki? Kivudde nti eggwanga Uganda tetukyasobola ku exportinga bintu tukole ki? Tufune exchange okufuna dola kubanga bw'obanga tulina ebintu bibiri tulina kye tuyita export and imports. Imports tuba tuyingiza ebintu okuva mu bweru w'eggwanga tuguzeetu tutteyo ssente zaffe. Export tuba tutunda ebintu obweru w'eggwanga nga tuyingiza ssente engwira okuyingira mu ggwanga. Exports mu Uganda tezikyaliwo nga kati exports eziriwo be baana abawola bagenda mu Saudi Arabia oba mu Dubai okukola. Imports eziriwo in fact zeesala ebitundu 75 ku buli 100 bannayuganda tebakyayingiza byamaguzi mu Uganda olw'ensonga tebakyasobola competing na business egenda mu maaso mu Uganda. Kitegeeza ensimbi z'olina ku akawunti n'ebintu by'ogenda okukola okusinziira ku miwendo gy'ebintu ebiriwo kigenda kuleetera obuzibu n'ensimbi zo kye tuyita devaluation. Kitegeeza nti gwalina ssente ku akawunti ngenda kukusaba oba ozina ku akawunti oba tozina ku akawunti kwata ssente zo ozigulemu ekintu ekiyitibwa tangible asset, ekintu ekikwatibwako oba ekirabibwako nga in future oba gye bujja katono kijja kusobola okuvaamu ensimbi zo zokitaddemu dano zireka ku akawunti kubanga bw'ozireka ku akawunti possibility ez'okuzibbako weziri possibility ez'okuba nti ensimbi zino bwe zinanaabuka gye zongera okunaabuka kiba kitegeeza ssente zo ziri ku akawunti zijja kuba tezikyalina mugaso nga badde alina akakadde kabadde kasobola okugula ekintu nga kikwetaagisa akadde akalala okwongera kugula ekintu kitegeeza ssente zo ziba tezikyalina mugaso. Kitegeeza nti obadde ogula omutwalo ng'obadde okwata omutwalo n'ogulamu omugaati gye bujja kola nga amaze okusoma budget omugaati gubajja guba gugula emitwalo 2 kyekitegeeza in simple terms y'ekintu kino. So mbeere beegendereza nnyo nkudda mu Uganda kwata ssente zo z'olina ozigulemu ekintu ekikalu ky'osobola okuddamu n'otunda thereafter n'ofuna ensimbi zo nga tezifuna buzibu bwonna mu kunaabuka mukitegedde bulungi nnyo. So bwe munaleka ensimbi zammwe ku akawunti za banka zigenda kuggalawo. That's the fact bwe tulaganye banyonyola bulungi nnyo. Awo saagala baluyisaawo kangende ku kyandeeso bulungi. Economy nga bwede essaawa zino eri matankane ngere mpale ya Yoseti Babalota abasale mutano wakale gyensera eta muzezide ensanga bisibe okwata senior. Nga wetwogerera bateekateeka okusoma bajeti y'eggwanga oba embalirira y'eggwanga naye ng'ekituufu essente zino zebagenda okusomera mu bajeti teziriiwo. Era nga mwala Minister of Finance ateekerateekera eggwanga mu byenfuna oba ebyenfuna nga yennyini ebigambo byayogera tebikwatagana olw'ensonga basobeddwa ewakane mu kibira gye bagezaako okwewola ensimbi mu mawanga gasinga obungi omuli World Bank babagoba omuli IMF yabagoba bagenze mu nsi ezisinga obungi zibagobye nga ne Museveni yali ataddeyo okusaba kwe mu Arab Contract Bank okubawola ensimbi yabagambye nti tetujja kusobola bawa nsimbi kubanga
temukyasobola kusasula mabanja makadde gababanjibwa tujja bawala nsimbi butyo yoseri nakubira mukwano gwe amama ababazi olwokuba nti yali yafumbiza muwala we nga mufumbiza mutabani wa Ramaphosa namukubira akasimu namugamba gamba mukwano gwo asobola tuwole ensimbi tuzise mu economy tujja mudiza in terms of tangible assets nga mumuli ki Museveni yadde agambye amama ababazi agenda agambe Ramaphosa omukulembeze wa South Africa nti bawole ensimbi osobola okudukanya economy mu return baweemu ettaka basobola okubinako ebintu ebisobola okuzza ensimbi zaabwe Mukulu Ramaphosa yagambye yoseti bahoro tabasana mtono wakaleke ogunywanga n'ogufujja naffe ne economy yaffe munnange byebala bikutuka tetusobola kukwata nsimbi zikuwa kubanga n'ekisookera ddala naawe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti oli mu lusuubo teri akutegeera bulungi tugwe mukulembeze w'eggwanga n'olw'ensonga tetugenda kuwa ssente noonya gy'onojja ssente kati yonna gy'adde asuubira ssente teri nsimbi zonna zigenda muweebwa awe nkugambira nti tulina fronts nyingi zetugenda osuulamu gavumenti eno esooka twagala abantu babere mu kalulu n'omuzibe ategere nti akawunti kakyalina mugaso ekyo tukiguse twagala tukube mu 7 economy yegwe already tuli ku 70% egenda kugwa eyo front yokusatu front yokuna twagala tumanye baani abatubaddemu era baani abatufa bakudiringa nabo je muvudde ka tulubadi n'abantu bangi gatuloza nti bali mu struggle kumbe tebali mu struggle bali mbyawe nabo twagala kubamanya ani tugende okutuuka kuyiwa ekintu kino nga kyagulanya ali safe nga ne Uganda ali safe tumanyane okukwata ne okusiba nani okuzza ebintu byaffe ekyo nakyo kitegedde kati front zonna tuzikwate abawandikira banki ez'enjawulo abawandikira bantu basekinomu abawandikira ebitongole by'enjawulo mu kikole bulungi nnyo kubanga front nyingi nnyo eyakalulu twagala n'omuzibe n'omukasiru asobola okugenda towa ebyokulonda no tetubisumula tubivuddemu nga option eriweki kutandika kozesa kibuli nga yeki yakozesa kubanga NUP yakamala byofuzi emyaka 3 toyina nsonga gyogenda kuba abantu ogenda kutandika kulwana nga tolina subsidy point gyogenda nti tugenda kubesinga kweno kati subsidy point gyotwagala kusinzirako yeeno nti okulonda abantu bakutegete kukyalina mugaso tolina bwogenda forcinga kwekalakaasa oba kugenda mu nsiko no buli muntu ajja kwereta yekka nga nenda bugisimufungize ekisooka ekoloma egudde teri muntu agenda kuba nga takyasobola kulya oba kutola mwana ku ssomero agenda tagenda kukwekalakaasa oba tagenda genda mu nsiko teri muntu asobola kuba nga takyasobola kugulawo dduuka nga kapito waagudde omugenda tagenda kujja twabagamba nti ebintu bigenda basanga nga bibaleeta polisi nga tewali gubakubidde essimu ye situation kyetugendamu ekyo tubadde kinoonya olwedde nti mmwe kennyini mujja kwetta nga teri abayise mukitegedde bulungi. Hope everyone is copying this information so no awo tugenze maaso kati mulize bulungi muleke mutegeere nti yabalula esiridde ku lwokusatu olwa wiiki eno yennyini gye tulimu ku ssaawa nnya zennyini ez'okumakya mu State House e NAKACWA wabaddeyo olukuŋŋaana wa meeting eyabano ngekulembeddwamu Yoseti Bahoro Tasira mutano wa Kalejensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe lukwata senior munono mwabaddemu ne lukwata junior Muhoozi Kanyirupama mwabaddemu Odrek Lwabogo omusezi atunda ebiwowoolo ne mukyala mama assassin Janet Kemba bazibadde mu meeting ero biki bateesezza mugenda kuwulira mugenda kulowooza nti ensi bweri si bweri ate ng'ekituufu si bweri munnange bemuti abasinga okubatya olw'ensonga Yoseri emberengene bwetulika aba omutima gumwewuuba ng'essaawa zino ez'ekide n'amanya nti yamwalula esiridde tutandise tutyo bano bonna omuli lukwata senior lukwata junior Odrek Lwabogo omusezi ne mama assassin bakkiriziganyizza lunye ng'era obukole bukkiriziganya bugenda okugabana omusota nti ffenna tufunye kyenkanye ne bakkiriza nti bajjenozi bonna abatawagira nteekateeka ya kuleeta Muhoozi Laga lukwata Gita Singers junior mu power bagenda kuba bakolebwako nga nabo gisimufungize bonna battibwe ngira bwe twogerera essaawa zino Yoseti Bahoro Tasira mutano wa Kalejensi yaleeta lukwata senior yakkiriziganyizza ne banne nti abantu bano bagibwewo ngira bwe twogera bena bagamba recently nti bajje n'abasinga obungi bagenda kukwatibwa wekiri bali mu hand house arrest omuntu gwensooka okuba confirming global information General Katumba Wamala ali mu makaage ag'okubiri bamukwatira era nga musibe takkirizibwa kufuluma ne bwana bazze mu public ajja kuba nga aliko surveillance monte zimutambulirako naye njagala babikira ng'obudde bukyali nga ddabo gisimufungize kitalo nnyo ddala General Katumba Wamala nakuwoninga emyaka 2 mabega ne kutegeeza sero binyike mu nsuuya bwe bannayuganda wagaana nkimanyi badde n'omukyalo munyarwanda ensi gwe tamanyi naye nkigala kuga nti by this week ewedde gye tutandika eno okutandikwa yaayo omukyalo ono omukyalo gwe olina omunyarwanda yakuwa obutwa ku weekend eno ku Saturday night bw'oba wakanavaayo otegeeza ensi ku lw'omukaaga oluwedde omukyalo ono yakuwa obutwa era nga tebagenda kukiza fuluma ggwanga wadde okubaako kyoyogera olw'ensonga twakuwoninga n'ogaana
Muchitege nti Katumba Amala under house arrest. Nearly he was poisoned by his second wife, the Rwanda Oregon, who was on mission to finish General Katumba Amala. So whoever is asking where's General Katumba Amala and other generals, they're under house arrest on orders of Yosef Babano Tapsura, the son of Karekezi Lukwata Senior and Lukwata Junior Mohoz Kanyurugaba, who are busy torturing and killing Ugandans, innocent Ugandans. So General Katumba Amala obutua officially bamu ku lwomukaaga ngabakoze omukyalo Munyarwanda eyali ali makage okubanga yamumaliriza. So bwanaba avudde Katumba myame nasobola ofuluma ebweru, it's up to him naye ng'ekisooka kyo kyawedde oyawedde tulinda bulinzi Katonda kyana abasazeewo oba amususu batamusuusa agamulabako gegamba tuyenze maaso. Mu lukuŋŋaana luno ku Saturday lwennyini ku ssaawa nnyezi okumakya munange omuvubuka ono Odrek Lwabogo musiufu alinga ng'ekyangu ekimaze emyaka 2 mu vvu yayimiridde busimbalaala n'atandika okugamba n'agamba kitaawe amuzaalira omukyana amugamba nti nze nganze omuntu ngenda kuteesa bweti yateeseza bwati muwulize bulungi. Lwabogo yagambye Museveni nti engeri gye tusabye ensimbi mu banka esinga obungi batumba ensimbi kiki tugenda okukola olwaleero kitegeeza tulina kubanga tukwata mu nsawo okubanga tuyimirizawo economy naye nga ate n'ensawo tetulina se tugenda kukola ki. Odrek Lwabogo musiufu alinga ekyangu ekimaze emyaka 7 mu vvu yagambye Museveni tulina okulinnyisa emisolo ku buli kintu kyonna ekiri mu ggwanga tusobole okunyigiriza bannayuganda okufuna ensimbi okwetoola eggwanga lyonna. Era njagala bagamba nti ono yagambye nti tugenda kuteekawo buli musolo ogusoboka okunyigiriza bannayuganda tugulinnyise tusobole okuba ntufuna ensimbi eziddukanya eggwanga. Yoseri n'amugamba tugenda kikola tutya. Onamugamba tugenda kulinnyisa ebintu byonna emisolo tubirinnyise era tusobole okubanga tunyigiriza bannayuganda basobole okusasula ssente zino esobole okuddukanya ki okuddukanya government. Olw'ensonga IMF yatumye ssente, World Bank yatumye ssente, Arab Contractor Bank yatumye ssente, wepo ne Ramaphosa yatwefuulira tagenda tuwa ssente. Kitegeeza tetulina tugenda kujja ssente oyo watu yayogedde. Era mu ngeri eyazzeeko ey'akanyoomonyomo Lwabogo yazzemu n'agamba nti tulina okugezaako nga bwe tusobola okutandika okukendeeza ku nnamba ya public servant ba public workers mu bitongole bino wammanga byengenda okumenya. Era bw'amawulirawo kye tuyita reshuffle oba kye tuyita okuwummuza abatuuze oba bannayuganda mu bitongole bino ebyenjawulo temulowooza nti kintu kya muzannyo bagenda kikola bati. Mu Ministry of Education oba Ministry y'ebyenjigiriza mwerinde bagenda tandika okuwummuza abakozi mu Ministry of Education nga nabo gisimu ofungize. Mu Ministry of Health bagenda tandika okuwummuza abakozi nga nabo gisimu ofungize. Mu poliisi ekuma bannayuganda naye bagenda tandika okuwummuza bannayuganda mu ngeri eteewoola era nga tebagenda basasula nsimbi. Mu office gye bagamba y'obukulembeze bw'eggwanga mwenna basinga obungi bagenda bawummuza naddala nga tuli Munyarwanda asavinga government ya Yosef Babasiro mutano wa Kalaikizi. Era njagala bategeeza mwenna bannayuganda abakolera abali mu presidential office ng'obadde tuli Munyarwanda tuli mu mukubbo weetegeke okubanga bakuweereza ebbaluwa okugamba temunayo emirimu gyo gikomye wano olwaleero bwe tunatufunye ssente tujja kuddamu tukuyite olw'ensonga Odrek yasazeewo bwenna basinga obungi babagobe. Ndoza mukyanso kiraba nti abasawo basubiza okwongeza obusaaba batandise okwekalakaasa olwali mwakitegedde bulungi. Abasomesa baddako mugenda kuwulira amagye poliisi na buli kimu mulyoke mutegeere nti omuzannyo gwe mulimu si gwammwe wabula kususse kutegeera kwa Museveni n'abantu be. Tugenze mu maaso. Nga bwe nabategeezezza nti bannayuganda mwenna mujje ssente zammwe mu banka muzigulemu tangible assets ndowooza mukikole ng'obudde bukyali bwe kinaabagaana okubategeera mu mutwe gwammwe mujjako mutegedde nti eyabalula esiridde. Bwe bamalira okusomera budget mu mwezi ogw'omukaaga wawulikye essokobe ey'okubiri mugenda kuwulira kye bayita omuziki nkiddamu. Bwe bamalira okusomera budget mu mwezi ogw'omukaaga mugenda kuwulira kye bayita omuziki. Ebintu bigenda kulinnya ku sipiidi eya waggulu nga tewali sipiidi egenda kuddirira okuggyako okubatandika obbaga nti buli omu yenyweze. Ekintu kigenda kubanga kiridde omulisa yonna olw'ensonga nti ebintu gye bakoma okulinnya ebbeeyi omuntu wa bulijjo alina okukwata mu nsawo okufuna ebintu bino bwe batasoboka kiba kitegeeza nti yabalula ejja kuba esiridde. Odrek Lwabogo yagenze mu maaso n'agamba bw'ati nti tugenda kusooka okulinnyisa amafuta ng'obudde bukyali nnyo. N'agamba bw'ati even if it cost 10,000 Ugandan shillings per litre it doesn't matter because himself and the first family they can afford to buy fuel and they can control their families, but let Uganda suffer so that we get money to run this government. Yagambye bw'ati
yagambye nti ekigendo sookerwa kwe kulinnyisa ebbeeyi y'amafuta mu Uganda n'ebikiina bakyetaagisa ng'ebbeeyi y'amafuta egula $1 liita kikolebwe olw'ensonga nti bo ng'akabinja akabasobola okuba nga bakyagula amafuta ku ssente zino nebogera $1 olw'ensonga nti ssente bazirina naye wejjukira nti omuntu ono ayogera ebigabo bino si munnayuganda ekyokubiri ye amafuta ganyu tapakinga ku share oba ku toto gula amafuta gonna amafuta banywa ga gavumenti ensimbi z'omusolo gwanywako kati kyagenda okukola yabagaba balinyisa era njagala bagamba ngo budde bukyali ku macha gw'omuntu yenna ayina emmotoka giteeke wakatandika otambuza ebigere bw'oba totambuza bigere tojja tegera nti ensimbi amafuta tegagenda kukka wewe mali okusomera budget bwe gategagenda sibira mukasa oba ku kanaana mujja ngana mu kimotwe gwange kubanga nkimanyi bagenda galinyisa olwo yayogedde omusezi atonde biwolo nti even if it cost 10,000 per liter, let it be. Because for us we can afford, let them suffer. And we hope they will purchase this fuel because for us we need money. We don't care about those fools and idiots. Yagambye tafaayo kuba siru na bagwago bana Uganda kubanga twagala sente kudduka ya government. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Ekyamafuta kigenda kubanga kyo tekinaako gwe kisa wansi olwekuba nti omuvubuka ye prime minister omutuufu tugenze maaso. Maroko nyo ku lwendo lw'amazzi. Alright. Yevudde katunumade muri omukyala gwe bayita namwandu w'omugenzi alonda Nyikirima. Omukyala ono abadde nnyo mu mawulire ne ku social media ng'omukyala ono ali mu kugula n'okusengula bannayuganda ddala Abaganda ku ttaka lyabwe. Mu bitundu omuli Luweero, omuli Mubende, Kasanda ne Kiboga. Omukyala n'omukyala alonda Nyikirima state agent abadde akolerayo state babula tapisana mtono wakalekezi nsi era muzezedde lukwata senior okuba abantu ku mataka nga n'ebyapa birina n'endagano esinga obungi azirina abala bagula batabagula. Munnange nno nga bwe tugamba nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka mukyala alonda Nyikirima omugenzi namwandu njagala kubikira nga n'obudde bukyali. Tugamba okalya ddala kaddadda enfunyo ogirira mu katiko wepone kulira mu kofini n'ekubwebwena nga tosobola dde okwekyusa. Munnange ogenze mu maaso n'obba ettaka ly'Abaganda n'obagoba n'obalabisa ennaku basajja bato ne bakazi bato bakatwaha ng'entulege ku ttaka ly'abajjajjaabwe ebyejja byabwe ne mbisenda emmere yaabwe ne mugisenda ne babula n'okuzza ne babula n'ekyekuzza eri omumwa ennyumba ne muzisenda n'okwegeka oluba nawo ne bwabalema. Wetwogerera essaawa zino mu bitundu bya Mubende, Luweero, Kasanda ne Kibuga Abaganda basinga obungi bagobeddwa ku ttaka. Omukyala ono mukyala omugenzi alonda Nyikirima omulimu gwa Museveni abadde akukoze bulungi. Newe twogera nga bwe mbagambye nti Museveni bw'omukolera amala n'akugyawo. Mukyala oba namwandu walonda Nyikirima munnange njala kutegeeza nti obadde oyina house girl gw'okozesa ono state agent ng'akolera iso naawe mu wiiki eno yennyini omukyala ono yakuteredde obutwa mu mmere gye yakufumbidde era nga wetwogera naawe osigazizza ebbanga ttono nnyo olw'ensonga Museveni ebiwandiiko byonna ebikwata ku ttaka byonna biwabbye ne biwadonna byonna abirina. So nno tugamba nti nno wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe buyambe kkiriza kati gobadde ogoba Baganda ku ttaka ng'era olitwala okolera Museveni naye amaze n'akugyawo ensonga tayagala kuleka bujulizi mabega nti gobadde omukolera. Na kino ekyolekedde mu kukyala kw'omukulu ayitibwa Sejjusa David bwe yakyaddeko mu State House Entebbe anyweko neyo state babula tabasere mutano wa Kalchensi era muzezede sanga bisibira kwata senior bwe yatuuseeyo ono ng'amubuuza naye ensinga etusobedde era lwaki ebintu bitambula bwe biti. Namugamba nze nno ndaba twandibadde tukola ekintu kino kimu ne tuddiza obuyimba abantu bano. Yoseri yamugambye mukulu teweewunzika era teweesiruwaza ng'afuka anaaba. Nze gavumenti bwevaako baneegwa kitegeeza gwasooka mu kkooti bajja kukusiba. N'amujjukiza nti gundi David Sejjusa tinyefunza. Gw'omu ku bantu ICC beeyagala era nze nkyakukuumye so tonneepankira kunjogera ebigambo wano mafuukuule olw'ensonga nti nze nkukuumye wano. Watta abantu mu Luweero, notta abantu mu Northern Uganda during Koni, n'emukula gye wayokera bannayuganda mu bikonteyina bya Lwere n'obakumako omuliro wokya. Egyo emisango gyonna ensi yagimanya era oli mu ICC bakulinze. Nze kulinako obuvunaanyizibwa wano era nze nkukumya ono singa sinze singa oli mu ICC so yogera mpola ng'okimanyi nti emisango ogirina. Wano mwetegereza bajjana mwenna Museveni bye yakozesa okutta abantu kyekintu kyagenda obbagamba okubazza mu layini mbu muwagire mutabani we bajjana mwenna mukitegeere nti Museveni kyagenda okukozesa ng'akimanyi nti yabalagira nga mugende mutte ng'abakwasizza nti alina wagenda obbafunira. So ndowooza mukitegedde bulungi nnyo njagala mukitegedde bulungi nnyo nti ensi gye mulimu yo si ntuufu tulina abantu abakyamu.
kati wano we wali okulya n'okkomba essowaani. Gwe Munnayuganda ali eyo agamba nti oyagala enkyukakyuka. Kikyokoze. Gwe agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu. In fact waliwo ebibuuzibuuzi bitambula mu diaspora n'ewaka. Simanyi sebo kati kambabuulire kiri bwe kiti amazima gali bwe gati. Omuntu ajja n'akugamba nti Lumbuye mukyamu sooka omubuuze ye mu struggle akozeemu kyo yatambuza ekibuuzibuuzi. Omuntu ajja n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukozi wa state ye mu struggle n'akozeemu ki. Oba myaka Museveni gyafugidde kikyayongedde ku ttafa ly'abantu abonaabona. Museveni enfuga ye n'enkola ye yakubuzaabuza ofuge baawulemu. Gye buvuddeko teyagamba nti ngenda ku diffusinga people power mu diaspora. Bw'owulira ekigambo diffusing nti tulina amasannyalaze buli mumanyi meter box. Meter box ebeera mu fuse. Fuse ewo gijja mu kiba kitegeeza amasannyalaze tegagenda kujja. Ekyo kyagezaako kukola nti diffuse okujja mu fuse oba mu main switch. Jukira main switch ezisinga ziri automatic amasannyalaze gakyankana mu nju. Fuse ziri automatically zejjako. Bwe ziba ziremeddemu obeerawo ekizibu. Kati Museveni kyeyakola ayagala ku diffusinga NUP in diaspora. Kati kwe kuleeta embuzi ezimu nakabege ezabitanga. Okubeera ku social media okutandika okuinvitinga ng'abantu ab'omu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali ku payroll abo nabo gye bali. Kwe kuleeta abantu okutandika okuleeta diversions ez'enjawulo okubajja ku mulamu omutuufu ogwa struggle abo nabo gye bali. Njala kuddamu abantu abamu abadde boogera ebigambo biri wammanga. Nabagambye nti tewali kintu kizibu nga Museveni kyasinze kukola kwa ulamba Uganda na balowooza nti abantu abamu tebategeera era abantu tebali mu struggle. No. Omuntu akuleeta ekibuuzibuuzi mubuuze gwe mu struggle okozeewo ki ky'osooka omubuuza. Tutandise buti. Tukimanyirunye nti ekigambo federal y'enfuga eyettanirwa mu nsi yonna nti buli kitundu mu ggwanga kiba kisobola okwefuga nga kirina obwetwaze nga kisoloza emisolo ne gikola mu kitundu ekyo kyennyini nga tegigenze mu kitundu kirala. Naye federal system eno eyinza okuba nga erinayo kye tuyita superior president nga president yafuga eggwanga naye nga buli kitundu kirina constitution yaakyo kirina amateeka kyesololeza emisolo gyo nga gikola mu kitundu ekyo. Katugambe nti mu Uganda tulina kye tuyita Odochi's report. Omusajja Odochi yali chief justice nga musajja mugezi nnyo. Yakola okunoonyereza okwenjawulo buli kitundu kyonna ekya Uganda nga babuuza bannaye mwandiyagadde enfuga ya federal. Ekintu kino Odochi yakinoonyereza n'akizuula nti at least ekitundu ekyalina ennamba entono eyakkiriza okufugwa mu federal kyali kirina ebitundu 35 ku buli 100. Ebitundu bisigadde byonna ebisinga obungi byali mu bitundu 45 ku buli 100 nga Buganda yasembayo ng'erina ebitundu byali 55 ku buli 100 nga bakkiriza okubafuga mu nfuga eya federal. Odochi n'akwata lipooti eno n'agiwayo seti Babano waka n'amugamba nti okusinziira ku surveys enkoze bannayuganda bonna bakkiriziganya luno ebitundu 89 ku buli 100 baagala enfuga ya federal nga kyali kikwasibwayo seeri okutwala ekiteeso ky'Odochi oba okunoonyeza kw'Odochi mu parliament bakiteeseeko bakiyiseeko akalulu Uganda efugirwe mu federal system buli kitundu nga kyefuga. Report yetu yagendayo kati report wati yagendayo nga yo serike nyiri mu Uganda yagitufuto baddeko yagamba nti yafuga nga atesigo balonda chichi oli akubuzabuza mbo yagala federal system of governance right now. No, federal system of governance tusobola gifuna tutya ekisokera n'abagambye nti kasita tujjawo ono yo seti Babano tabasala mutano wakala kyensi yatera muzezedde lukwata senior ensi tusobola okutuula nga amawanga agaaliwo nga Uganda efuna obwetwaze nitukkiriziganya nti buli kitundu kitwala obwetwaze bwakyo kitya nti Bunyoro ngeri gyeyina amafuta gaba ga Bunyoro eri wadde mbo gatunda mu Busoga mu Bunyoro ba mu Ankole oba wana mu Buganda omusolo gwonna gwefuna amafuta ago guba gukola strictly mu Bunyoro nti Buganda erina abantu erina buli kimu omusolo guba mu Buganda gukola mu Buganda ne mu Northern ne mu East nti ebibuga ge balina bikola wabokka naye tetusobola kikola nga Yoseri kwali tulina kusooka kulwanyisa Yoseri so tosobola kwogera kigambo Fed right now ng'eyakiganda wali. The only thing ensi kwesobola okuba nti yeetongola nga bwe nti mwenna abagala federal system of governance mu Buganda kiri ekintu eki nabagambye nti Buganda yo nga yo yali nsi eyeetongodde nakati ekyali ensi yeetongodde wakuba nti baatufutubbalako. Buganda erina oluyimba erina bendeweera erina abantu benjogerako si Baganda njagala bannyonnyola bulungi abantu benjogerako si Baganda. Buganda ekyaza Abasoga
ekyaza banywankole ekyaza abalulu ne bagula ettaka ne bazimba ne babeerawo kye tuyita Buganda. Bwe njogera ku kigambo federal, Museveni yatuuka ekiseera n'akigandawaza nga buli gwagenda okwogera ekigambo federal nti ekyo kigambo kya Baganda. That's wrong. Kati gwali atasobola kunnyonnyola bantu baga nti kigambo federal bwe tukyogera essaawa zino tekisoboka nga Museveni aliyo ng'ate kimanyi Museveni watula mu State House afuna ba agenti bangi okutandika okudivertinga abantu. Njala baga bana Uganda omuntu yina gomuddamu okulya nga anywa ekibozi kya federal right now oyo state agent nakulya Museveni. Kubanga Museveni bamuwa okunoonyereza nga bana Uganda ebitundu 80 baagala nfuga ya federal n'agaana. Kati gwajagala ogenda jije nga Museveni afuga. Tulina kusooka kujjako Museveni ne tuddayo ku bika biri byonna byatuula nga batuwa obuyinza mu Uganda tusalewo ffenna nti buli mu kitundu kyefuge mu nfuga yakyo n'ensimbi eziva mu kitundu ekyo zikole mu kitundu ekyo tuyita federal system of governance. Naye tekisooka ng'ono Yoseri waali alina sooka kuvaawo. Buganda particularly jonga ensi eyeetongodde erina omusango n'endagaano ze yakola yonga Buganda. Jukira Buganda tekolebwa Baganda bokka, mulimu abantu bangi nnyo era tewali muntu gwe basobola kuba mu Buganda singa ebeefunye okwetwala kwayo. N'Abaganda omusango gye guli musobola okunoonya bibitiwo n'ababulira ki ekyaliwo nakyo ekituukawo singa omusango waaliwo era Museveni akitya nnyo nti Buganda egenda yokka kubanga akimanyi UN bwe beesazeewo nti Buganda omusango gutukiza okuwabira amagulu meeyo n'okuwabira gavumenti z'abasajja abasibira bali mu Uganda kiba kimuweddeko. So no chebategeza. So right now we must concentrate how to remove Museveni. The rest will follow in Chidam. Let nobody confuse you. Our main focus is to remove dictator Yosef Bahuro Tamsana Mtana Akareches in Sierra Silukwata Senior from the power. The rest will come automatically because we are Ugandans. But we shouldn't not forget that Museveni has a lot of agents who are keeping on dividing people. So we had a common enemy, that is Museveni. Let nobody deceive you right now that we are looking for federal system of government. No. Our number one enemy is Yoseri. Let us first join our hands to fight Museveni, then others will follow. Tebakulia sent. And you was the federal or your agent wa Museveni. Fena focus ya Museveni. Njera babuza. Bwetubanga twagala Uganda ekyuke. Lwaki kyagulanya akuteje kaseno okujja ko Museveni ate mu musika amatayi. Adde Babega. Bubuya kana chi. Lwaki kyagulanya akutenga sigusike sadi. Kyagulanya akutta omutwe kwata omukono omulala kwata ekisambi omulala mujimwe ngati mulala mujimwe ndawo yatumutwale. Naye ate omusajja akutta omutwe ate mukutte pale mu kisika mukoleraani. Nzija nenkola live wanentegeeza abantu ali nodda kunze n'ovumu okoleraani. Gwe information kijuwa abantu daily basis tusobola kubanga you can't manage. Okitegera kubanga you are not politicians. You are just idlers who are on social media just confusing people. You should tell people the information which is taking place in the country right now because Ugandans are suffering. You know, federal is nothing about Ugandans. Our enemy, our one enemy is Museveni. The moment we remove Museveni, everything will come to an end. That is an error. Which take the Burundi, Tebakulia sent. Much take it. Ekizibu cha Museveni si federal sani. Katigola bafuma kyagula embo simanyi ali mu opposition. Oyo totegana tombalya ku budde. Ate na kino kibagambe. Mu Uganda entegera FCA mulimu abantu bategera ku Monday abalwa akubiri abalwa akusatu neri abantu bategera full week kati bobodiringa ne community nga bategera lunaku lumulumu mu week. You will suffer. If you are dealing with the people who think once in the week, then you face a lot of problems. But for us, we want to deal with people who think the whole week, the whole month, throughout the year. But our problem is Museveni. Museveni is causing each and every catastrophe in Uganda, not federal. Federal is good, and federal mwagana na ye tasoboka kubeera wo nga Yoseri wali. That is my conclusion about that. The first priority is to remove the dictator in State House because he is not a Ugandan. The reason as to why this gentleman using our money, our natural resources to stay in power because he knows he is not a Ugandan. And his entire family, they are not Ugandans. That's why they mistreat Ugandans, they're killing Ugandans. Let me ask you one question. Of all East African countries, Uganda is the only country which imports
human resource across Arab countries. Others, they are just taking professionals. But Uganda, because Museveni has a plan, depopulate the country, import foreigners to occupy Uganda. That is his mission right now. Depopulate the country, import foreigners to occupy. Wetwogera bagulawo kampuni bunaku ezitwala bana Uganda bafulumye bweru. Abaana wetwogera bali e Dubai abali mu surplus oba mbunja batalina mirimu. Buloza wogera n'emitwalo egiwera esatu kati. N'emitwalo esatu gisobola okukola mu ekonomi ya Uganda bakimanyi. The moment bana basajja okunoba okusobola basoma mu fu. Tebakimanyi nti ensi bwebe ine namba y'abantu bangi. The more the population or the more the consuming power, the more the economy moves on, or the more the economy picks up. But right now, bana Uganda bafuluma eggwanga nga bafuire mindi ono ayingiza Abanyarwanda. Kikakoliko mutanalaba. Our number one enemy is Museveni. No, this is Frank Kasabuni. No, Lukwata. No. No, Basajja Mivule Simeba Bani. No, those are not our enemies. That one is a situation Yomba Nabakubanga Abamani. Virus Museveni. Tumukiza kuyomba na muntu na social media. Those are nothing. They are nothing to Uganda. Uganda is bigger than we. Uganda is bigger than anybody. But our main target is Museveni. The rest of them tujja kusula sorting in abo. Kubanga anze kasita Museveni avaako buli kimu kibakyude. Bano bona bajja kwesetinga. Omusujja bakuba kuluma tebakubanga olwo ku mutwe oba tebakujja kulwala bakuwa ddagala lolinywa ne lijjamu obuuka buli bonna ne buvaamu. No, na otikanda kino bwekiri toyomba na muntu yena simanyi no gashumba simanyi no Basajja Mivule simanyi ono ali balambaloga obo bujina kukitegera kiriwo ekiti. Bobo tudde mu nyumba ng'oliko TV onyumira amawulire oba obuyimba n'essimu yo kyatinga amasanyaze ne gavako bwesyu tewaba kintu kiddamu kukola ye system tujjemu fuse omululu mbwe ffenna lumunga tetuyawuddemu ne kati gwavuma Kyagulanyi essaawa zino amwogerera amafuuko esimu estate agent okoleraani tulina gwokolera. Nze the reason as to why nwana n'abasajja bana bayita opposition kuba bamanyi Museveni manyi system bwagibala bwagitambuza okitegeera kubanga yasoka na penetrating abantu ba indigenous Ugandans n'abasigamu abantu baabwe ne bajja nga bamala buli kimu kigenda maaso mu ggwanga. So ne ku ensonga eyo njagala kubategeeza nti ku lunaku lwe Sunday mu Bulange Mengo ngenda kujja na program nga bulijjo naye njagala abasajja n'abakazi abeddira ekika kyengeye twegweko ku lunaku olwo kubanga nkitegeddeko nti mmwe ebusujja temukyalina wadde musobola kutuula wadde okukola omukolo. Ettaka lyonna lyatundibwa abasajja Banyarwanda abasajja Banyarwanda enki ensowole ezaaleetebwa era njala tegeeza bajjajjaffe bonna ab'ebika. System ya Museveni y'okusanyawo ebika bya Buganda n'Abaganda ekyagenda mu maaso era z'ensowole ezitulimu. Njagala balowoozesa era mbategeeze nti musituke mutuke bulungi amaaso ga mu bulungi. Ensi Uganda nene kuffe. Bino betulwane babazzukulu byaffe nze serwaniriranga nze nwanira abaana bange n'abazzukulu bange. Nze nsobola okweriisa nsobola okwenywesa naye abaana abazzukulu tugenda balekawa. Era bwembuuza yo seeri golooza musogera kuwangala emyaka emeka wali weesimba bulungi kale kandi sooka wetaba otolindirira booti eno enkoona egenda kwegatta eno kabina ogenda kuba ogenzi oli mutowo agenda essaawa yonna ogenda kukola ki ate nga amapeesa abiri ge twagala bwe gati bifo nga batebanasituka nekyesobola okikula ne bajjawo very soon si wala nnyo bana basigadde bano buno bumpowooko naawe bemanyi bulungi nnyo emisango bagimanyi history avuddeyo buli kimu tukimanyi mukitegera bulungi buli kimu tukimanyi so temudda kuleka n'abantu ono muleke agende ku leedi ayogere ng'azunganga olwana bwako ajja tuuka akome kuba kibaako okikoma buli kintu kibaakira ntandikwa naye temuddamu kuwa Gashumba time. No, don't give that gentleman time because everything has a beginning, it has an end. So let him gospel around kubanga bamukozesa. The end of the day, he will get to know that it's too late for him to realize the truth that he was being used. The likes of those bloggers about social media, don't give them time. Just keep on to be able to struggle. Time is going to come. The public knows the truth. That's why I like to thank all Ugandans, more especially those people in Kampala.
who didn't waste their time of saying that free Kizza Besigye because it's state mafia. This game is just not easy as you think, because these people, they sit and they plan each and every game in the political arena in Uganda. So that gentleman, he had been a political commissioner since 1980s up to now. They sit, they design each and every move they are going to act. So we are tired of comedy. It's a reality now. So whatever outcomes of the elections, it is good that for us we want to make sure that all Ugandans get to know the real problem of Uganda, that Museveni is a problem, and they should know that elections in Uganda, they are useless totally. Also, they have to raise up very soon. Kubanga omuntu wanyiga batayina option. That's what we are fighting for. If you don't have option, what is next? Because Museveni did the same. He tried the democratic way. He failed. He said, no, let us use force. So now we are heading towards no option end. The only option is to use the same mechanism which Jose used. Unfortunately for us, we have numbers. Secondly, we have well-trained soldiers who are just ready, waiting for the switch or for the button to be switched on. Then we start from it. We have numbers. We have Ugandans, we have UPDF, and we have each and everything. Because even some members of the parliament of NRM ruling party, they are suffering. And let me guess, sooner or later, you will start hearing that MPs are crying because they haven't yet get their salaries. But temugenda kuddamu kula kusanyu lya muntu mu Uganda. Kino kituyambako nti n'abali mu NRM tugula maduka gegamu, do you copy? Kituyambako na ena tunya taxes ezimu mafuta galinnya bajja kusafaringa kyekimu. Kijja tuyambako the property rate balinnya naba ena bamusasula. Do we copy? We are suffering the same but with different ideologies, with different colors. But time is going to come, we come together and the chimala government vehicle very soon. So don't wait September tuyomba nani. No. Awumpwachi mu crisps twine ebintu binene nnyo etwetaaga okulawe kutegeeza eggwanga. Mukitegera fena tulinse ne tulwana mu chupa atwanyisa yali atunyenya buli kaseera kati yesawa tuve mu kumwenyenya tukole ekiddako. Bano mbaleka abogera ku TV kubanga basasuddwa ate go balina okuloga omulimu. Teri mulalu asobola kukwata jinja kuba muti kutali miyembe. Okujjako nga ate aliko ekikyamu ekirala bakuba muti guliko miyembe. If you are nothing, nobody can talk about you. Let me tell you, if you are nothing, nobody can talk about you. Previously, we had a lot of political parties in Uganda, including DP, JMA, CP, FDC. Have you ever heard anywhere the force which is right now on NUP that has ever appeared on other political parties? No. Because this is a separate entity and different entity with different ideas. The other parties, state. Right now, the real opposition wali, that's why OMUTABBIZI force. Remember, bonna basinga obungi ba state agent abadde mu opposition. Right now, they are RDCs, ministers and ambassadors. Others than payroll, bafuna state ku musala gwabwe. I can ask one question here. Since Muntu retired from UPDF, they are the same people. But when about Uganda, so please to concentrating on change to use this bogus because although it is reported about 98% Bagara federal, which it was Museveni to sign and take the bill to the parliament is discussing about say Yachigana katata kugambo yagala fedogena mwoga mu nsiki oyina kusoka ojja ko oyokofune federa jabuzi automatically tutula butuze bitika ebyatula nga biteka wegwanga nti aha mwabe mu northern mutwale federal abo mu west na mutwale federal nabo buganda musigale federal buli mwako lecha ino kola nga sente zisolozi wa Buganda teziva mu Buganda genda mu Busoga eziva Busoga tezigenda mu northern Uganda eziva mu northern Uganda tezigenda mu Yolo sente zo mu northern Uganda zibasoloza misolo nebyo gagali zikoleyo tezivaayo sente zo mu east wano mu Busoga bali makasoli obikaji buli kimu n'ennino zaabwe sente zikola development zibazaawo nga n'amateeka agali Busoga sige gali Buganda agali Buganda sige gali mu Mbala agali Mbojo sige gali Ettolo buli omu ng'alina amateeka agafuga ekitundu kye ekinaffe kye twagala ne mu nsi eno eriko lukwata senior ne lukwata junior. It can't happen okujja nga tumaze obbajjawo by force, and soon force is going to be applied. I'm telling you, soon force is going to be applied. Don't be diverted by these social media bloggers who are said by Museveni. No, don't be fooled.
soon or later force is going to be applied. Hope everyone is coping. Because Museveni, he did the same. He followed all the democratic procedures. He failed at last. He said that us go and use force. It's the same way as we're approaching right now. Twagala kulaga public okulonda kuno bane mu kitegedde bulungi tekulina makulu nti ye. Tukuparticipate nze mu abantu bategedde nti ye kyekidda kutolina okubira firimbi muntu ajja kweleta muka. Mukaba 10:10 ampera. Tusinkane ku Bulange Mmengo ku Sunday sawa B. Mwenda abekika kyengeye. N'abakulu b'ebika mwenna mbagala ku video kubanga ntegeddeko obutaka bwa mataka gonna bagamalawo gatundiddwa. Mukaba nkomire tusikanonako. Omuntu asobola funa Facebook account yange ne page. Please mbategeeze nti Facebook mu Uganda yakyankalalamu. Ayagala video zino osobola zirumba ku YouTube channel yange eri manyaga Lumbuye Fred. You can subscribe. Nenga mbajukiza mwenna bana Uganda kambajukize ensonga zino. Ensonga ziri bbiri naddala mu America. Ngenda kusomeza 28 May mwezi guno. Resist Muhozi project. Say no to Muhozi project, to human rights violation. Kunga venue the Westin Waltham MS70 30 Drive Waltham sawa munana kusawa emu eyakawungezi mu nsi ya America erandoza mu kibuga Boston mwe mbategezeza abeyo. So nemu matumo mwena bana Uganda bagala okugenda oba okubera mu lukungana olujja kutegebwa bana yishu bana chuka bali mu ggwanga ya Canada. Mbategeza International Summit on Gender-Based Violence 2022 ejja kubera mu ggwanga ya Canada eranga ejja kuba etegekeddwa bana Uganda bawangalireyo. Omugenyi omukulu ajja kubera Babie Itungo Kyagulanyi nabuzo mwezi 3 mpaka 4 September 2022. This summit will end with gender-based violence. First Lady Babie Itungo Kyagulanyi is the guest of honor. More details, please WhatsApp Madame Doreen on +16 4792900340 or Adrian on 0703 669727 or register through our website info@torospider.org. Okwewandisa kwa $3 eza Canada. Event will be on 3rd up to 4th September 2022 in Toronto, Canada. Mukaba 10:10 ampera nze ne bwente makati tusikane ku Sunday. Mukaba 10.